Ochalaba okwanjula n'embaga nyo mu mukolo gwa omukyala eyeddira olugave omukyala Eva Nabatanzi bwe yabadde ate ayanjula omwami we Alexander Van Heck n'omukolo engeri gye bagutambuzaamu ng'agamba nti ye yali ayagala omukolo omwami we amulaga obuwanga waffe bwe bwalinga ensonga lwaki batimbisiza ensansa endagala ye kennyini n'ayambala ensimbi eŋŋanda n'ebirala bingi nnyo bambi omukyala Eva webale nnyo webalire ddala mu kaseera kano nga tumaliza programu eno bulijjo nzize nga mbagamba nti tulina kye bayita Mikolo Expo. Mikolo Expo nga mwebuuza Mikolo Expo eri kuki egenda kubeerawa nsazeewo ne ngamba nti leka nkuleetere ddala omwami ali emabega w'ekintu kino ekinene ekize okubeera nga kiyamba nze naawe ntegeeza ffe ababaweereza services ez'ebyemikolo ate nammwe abalina emikolo bwe tutyo ndi musanyufu nnyo okubeera nga tuli naye wano mu studios eza Delta TV tukole tusanyusa okulaba ssebo nange okusanga sibyo tyanno ssebo bulungi nnyabo kusibya otya shalita mazzi mawanvu badde nno ngenda kubuuza era dde ssebo ati bye twamanyira mu mikolo sanyusa balaba ssebo bali batya muyiseewa mukulika amakubo ebyo amiina ssebo nsaba otweyanjulireko mu bitiibwa byo byonna abatulaba nsanyusa nnyo okubeera mu studio za Delta TV tukole eyaffe ne Shaita Mazzi Mawanvu tukwebaza nnyo nnyo banna mulimu gw'otukolera puroguramu yesinga okulabya oya yesinga okunyuma atagibeerako guba gusinze ye so njagadde nga bwombuuzizza nti Mikolo Expo tugiwulira bagiwulira bassebo ne banyaba batulaba Mikolo Expo eno yanjawulo gwe mwoleso ogugatta ffe abayina bye tukola mikolo egy'embaga n'emikolo emirala gyonna ate namwe abayina emikolo gye mwetegekera ate ne kivaawo ne kigenda ne bizinensi ku bizinensi tituwa ne chance abayina bizinensi endala bonna abandi agadde okujja okuziraga ensi kubanga twagala okukola emikolo naye ate twagala n'okubaako ebirala bye tuyiga nti omugole agenda okujja mu Mikolo Expo kyogenda okufunamu ekirala ze ideas empya nti wadde omaze omukolo gwo gw'embaga oba gwakwanjula oba pate yonna n'ekyo ekiddako nti nabadde Mikolo Expo nasanzeeyo obuyiiya obupya nange nyina wano ka ssente kange nsobola okutandika so kyekyo kiri mu Mikolo Expo 2024 nga kugenda kutandika ennaku z'omwezi nga 2 lujja kuba lwakuna omwezi ogwokutaano ate tukomekkereza ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwokutaano ekifo kiri Wuma showground kibangiriza kyabannamakolero erugogo so ekifo kiri accessible eri abantu bonna bonna ne bwoba ovuze kagaali ne bwoba olinye taxi ne bwoba ovuze emmotoka mwena mwena osobola okutuuka ku kifo ekyo nyabo kale ssebo amannya wageerabidde erinnya Sseggujja Fred nga nze nkolanga coordinator wa Mikolo Magazine Uganda era Mikolo Expo ate n'enfuna omukisa gw'amaanyi nnyo nti ankyazizza yewangulira ekitiibwa okubeera omwogezi w'ekitongole ekinene ekyo ekya Mikolo Magazine Mikolo Expo so twebaza nnyo nnyo mulimu naye gw'okola gw'otukolera okulaba nti tubaako n'ettaffaali lyetugatta bangi nnyo bambuuza oba babuuza nti mwe mufaanananga kino Mikolo Magazine erina concept yaayo ndala concept ya Mikolo Magazine nti buli muntu yenna oba buli kampani yonna erina kyekola nga kigatta ku mikolo gye tukola oyo ye Mikolo Magazine nti wategeddeko nti n'omuntu alunda ente omulunzi w'ente naye ali mu Mikolo Magazine ate atya naawe oli abeera eri nanteezi kyaliita waliwo omukolo gw'ogendako n'otolya ku nnyama wabula nebakuwa emmere nga totatire onuukanuuka bwe bakusimba essowaani osooka kunoonya akanyama kaliwa yes so omulunzi w'ente ali mu Mikolo Magazine n'ekirala nti mu Buganda wano ewaffe mu kalukya nga tugenda mu mikolo gino egy'okwanjulwa kizibu nnyo omuntu nga mwana wa banno naye wamusanga mutere alabika bulungi n'otatwalayo ku nte bazadde kunywa kututa era kiba kitegeeza nti oyo omulunzi w'ente ali mu Mikolo Magazine ali mu Mikolo Expo n'ekirala nti bw'ogenda mu cultures endala katugambe mu West oba ne East and North nawe era bavaluwinga nnyo ebintu ente ezo nti bo dawale yaabwe ebeera mu nte kituufu
kati awo osobola omwawula ku mikolo oyo ayinja butereevu kati mulimu katugambe n'abalala bano abateekateeka empombo endagala ezo zetugula ezo mu katale oyo naye ali mu mikolo expo abadde takimanyi kubanga teri mukolo gwa buvunaanyizibwa nga gwakwanyulwa gutaliiko luwombo era in fact oluwombo lwe luggumiza essowaani y'emmere ku kwanjula naate ng'olwo oluwombo taddemu ki ono omulunzi w'enkoko wajjira nti nze enkoko muyina zinoonya ezimugenda okusibya mu mpombo ezo ezaabako n'ekirala nti buli mukonkoko buli mukonko mukwanyula buli mukonkoko nti ezo ogiraba gondi zetutwala ebiyonjo mututeekeza enkoko tuzigula ku bantu abalunda enkoko n'olw'ensonga eyo nti ebintu ebimu ebifuula mikolo magazine mikolo expo yenjawulo nti otegeka omukolo ewaka nene otunuulira geeti eringa eriko nabbobi oba ruumu abakomi bagenda okutuula nga yetaaga okusiiga kalangi okuddaabiriza okuzza katulaba owa peyinti wajjira mu mikolo era nti gwatunda langi directly nawe akola langi oli mikolo expo oli mikolo magazine katugenze ku bantu abatulabirira nti bwe tugenda omuntu olina okusula obulungi olina okwebaka olina okwebikka kati gwe owa roseform weetaagira ddala okujja mu mikolo weetaagira ddala okubeera mu mikolo expo kuba ate era otunulamu n'olaba nti era abagole bano bwe bamaliriza emikolo bagenda kusulawa era bw'ajja mu mwoleso bw'ati n'agamba daddi naye byonna nga biwedde oba akasente ke tufisizza guli omufaliso gwe tulina tegukyakola walabye roseform omufaliso gw'ayina oba olabye kampuni eno omufaliso gwe yaleese walabye duve kati eziriko walabye amasuuka agaliko ate eriyo ne cultures ezimu ezigaba ebintu ebyo ebyekisenge nti tubawadde entandikwa ekitanda kiikyo n'omufaliso na buli kimu ne babiwa abagole actually nti wano mu Buganda faate kyetutawaayo mu ebyo ebintu kyekitanda naye ate bw'ogenda mu cultures endala bo baleetera ennyumba yonna ne bakola ki ne bagikuwa kyovala kati mu mikolo expo ogenda kusanga aba furniture kampuni eza furniture tugenda tuzireese mujje mwerowooze mulabe furniture ow'omulembe aliko ebitanda eby'omulembe mubirabe odopo ez'omulembe muzirabe ebyo ebyawula mikolo ekigifuula ey'enjawulo tiffe tetuli ku ngogamba nti copy and paste ye concept eyo gyembadde njogerako nti concept ya mikolo mu magazine njala nnyo buli ayina akakwate ku mukolo ffe tumulowoozaako omusawo yajjirawo ate omusawo abasawo bannange abasawo mwetegeke kubanga mbadde nsomesa ennaku zino ba events managers anti muyita ba events manager nyo mutamanyi tosobola kubeera events manager n'otegeka omukolo gw'omuntu nga tegulina emergency ya ddwaliro kyetaagisa nze si kwejala byoko kuba nnako omukolo ogumu bwe baateekawo awo kavaani ng'omuntu bw'ajja basa omucekinga musayi biki pressure biki ninga mama bano nga bakisusizza sente tebalina kyazikozesa obwo bwe bulabufu obw'omukolo tosobola kugamba nti oli events manager otegeka mukolo okugenda okuŋŋaanya abantu abasukka mu 5 nga tewaliwo obujjanjabi bw'eddwaliro why nti emikolo naakagikolako emikolo 3 mwensanze incidents ate nga zikwata ku bagole bennyini olumu nensanga bridal entourage yonna abaana mwamaze kyaki muva mu kyaki mugenda mu bifaananyi bonna embuto ne zibaluma nga balina kye balidde ekitali kituufu kuba baba bagezesezza kati nga wetaaga waawo omusawo oba emergency y'eddwaliro okukola checksed okulaba ki ekiriwo ekirala twalina omukolo mbaga yalira ya mukwano gwange twali kisaasaawo kifo bakiyita batewo gadeni eri awo mpya ekisaaso kati omugole agenze okukyusa manya nze events manager tutwala essaawa namba friga eri wali ekuba omuziki abantu ebintu byokunywa babinywa nibagamba omugole nga takomawo kati olwokuba nti nali nze ndabira buli kimu kyonna nagamba nonono kiri abunomo kati nze ngenda okutuuka nga nali ndowooza simanyi bigenda mu maaso ng'omukyala ayina kyayitamu era ekyanyamba nti nkolagana nnyo ne ecofarm o pharmacy era eyo bajja gisangayo mu mwoleso ecofarm nalinamu kyetuyita emergency gundi first aid kati first aid nga nagikola nali simanyi abasawo bannange balina obukugu w'amaanyi nnyo nga nzira ka first aid bag mwaliwo omusawo awo mu family nanga bannaisinga nonono nga ngende mu motoka nga nziyayo ka gundi first aid box nga ngimuwa ng'omukyala ajjamu eddagala yali ayagala lyamanyi mu dakiika 3 omugole ng'ateredde omukyala yali amaze okumunomalizinga n'akyusa n'akomawo era nze nasiko walinga
olwokuba nali events manager naye nga ntambula ne first aid gundi mu mmotoka kubanga nali nga nkola ki ebitaba so n'olwekyo tuwa amagezi nti mwe abasawo mwenna gye muli mujje mu mwoleso mwogere n'abantu kubanga omuntu akola omukolo ogunaamunyumira olina kusooka kubeera mulamu kituufu obufuna kye ngamba naye kituufu bwe tuddayo ku story yaffe eri ey'omugole w'ekisaasi naye ndowooza commotion yali awo baamuloze basindisa eddogo era omwami kyeyali ayitamu obudde obwo naye ngaekyendowooza nti waaliwo era waba omanyi mukulya mukola ki abantu tukola menus ez'enjawulo omuntu olumu nga tagimanyidde nebira so ndowooza bakyava ku ekyo naye nga kyatuyamba omukolo omulala era gwe ate obulwadde bwajja nti dijje bwe yakuba music ono mwana wo tumulimu abantu abatambula n'ebintu byabwe ku mutwe omwana yakuba omanyi ono Kayibanda yali akola ku CBS yalina ennyimba ze yakubanga ez'ensonga ebyobuwangwa kati munnange twali ku mukolo gwali ndowooza n'olinawono mundeeba DJ ng'akuba twalagira mu mwoleso tweyanziza nnyo ssebo program line up eri etya kubanga otugambye nti omwoleso guno gugenda kubeera mu kibangiri kya bannamakolero nga 5 nga 2 paka nga 5 nga 2 ki ekigenda okubeerawo tuyina omwoleso guno ngeri gye tukutte nze naayo tukutte ku bantu bangi kati twasazeewo abantu bajje mu mwoleso balabe bayige ate oluvannyuma lw'okuyiga banyumirwe kati puroguramu egenda kutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeerenga eggalawo ssaawa 4 ez'ekiro ebyasa kiro tubikozeeko bulungi nnyo poliisi byonna byonna twayimaliriza bulungi naye ng'olunaku olwokuna egenda olufulo olw'enjawulo Quittent Band yegenda okuggulawo akawungeeza ako Uganda Breweries byonna bino byokunywa yabireese era bwe baŋŋambye nti abanajja ku nnaku ezisooka oluyingira wali oyingira n'eccupayo brand gyoyagala Uganda Breweries ekyo yetemye ekikola so olunaku olusooka Quittent Band egenda kubanga yakola ki yeggulawo omwoleso then olunaku olwokubiri Friday nnaku z'omwezi nga 3 tugenda kuba ne Henry Mayanja wa piano Henry Mayanja awerekeddwako badijje bonna abakuba emikolo egy'okwanjwa n'embaga Selector Sula bonna Selector Sula Selector Jaka Selector Pioneer Selector Arthur Musta DJ awo nabona bomanyi abakabi Fredo Linki tugenda kubeera nabo mu mwoleso kunaku olwokutaano kati olunaku olw'omukaaga akawungeezaako tukutte nnyo mu byekivubuka netwagala n'abantu abakulu mujje ate abakonto abakulu mujje mulabe ebintu ebyenjawulo kati crane performers number 1 mukuba ebivuga ebyekinnansi across Uganda nebagenda okuba mu mwoleso era nga bawerekeddwako n'abayimbi ne badijje abakubeera emikolo olunaku lwa mukaaga abantu mujje olambule onyumirwe otuule ebyokulya bijja kubeerawo Georgina Hotel and Gardens bagenda okufumba ebyokulya si byabwereere naye nga akabeeyi kagenda kubeera wansi kali batugamba affordable akabeeyi kasoboka jangu bintu byansi byakuleka spending awoko sente ate sente bwozitulako nozisspending ate zanguwa okujja naye gwe beera mukolo gambo ozituuleko olakolanga ne koyina ate katooleddwako naye tandika okuspendinga ku sente ojja kulaba naye ng'ospendingiramu ebyo ebintu jangu ne famire tugenda kuteekawo ebintu by'abaana bouncing castles emmotoka ez'abaana emmotoka ennaku zambona bavuga ebimmotoka ebireelectrico bigenda kubeeramu abantu bona bagenda kubeeramu naye ekirala nti gwe omukyala bw'okeera ogenda kuyambibwako Sharita School of Beauty makeup kagenda kubeerawo era tugenda kubanga tubakola enviri za bwereere makeup wa bwereere gwe jangu tugira nnyo ebisigadde ojja bifanga mu mwoleso obeere ng'ogira nnaku 4 then olunaku olusembayo olw'Essande nnaku z'omwezi nga 5 nga tuggalawo tugenda kubeera n'ekinene ennyo Frigo Band endogome Papa Moses Matovu yagambye nti kubanga mikolo magazine kiyajja kutabaganya aba emikolo fenna okubanga tutambulira wamu eyo gundi tutambule ambulera okuyigiriza abantu nti mikolo tukyekuba nkokola buli muntu ayinza okubeera omugaso eri munno we compliment kugamba buli omu ajuliriza tosanga waka wamu nono otandika muvumirira oli mwogezi okutta akazi n'omanyikofoni lwaki ogerega wa kamera
tutandika okubalina obuzanyo n'ofuula wa kamera embooza kati bwe twabigala bwe twatandika Mikolo magazine tuleeta Oluganda tugamba buli muntu yenna alina kyagattako munne owa kamera yo muntu wa mugaso nnyo kuba yakuwa ekifaananyi ekirungi ky'onoopostinga twogera byonna ku Mikolo kamera yeebirina okyalaba okwanjula n'embaga